But even most importantly, there's many people that have been killed. Those are Ugandans. They have a right to be citizens of this country. They have a right to live. And now they have been murdered brutally by Mr. Museveni's regime. That's very disturbing to us. And as a party, we'll be letting you know what steps we are going to be taking to make sure that these actions do not just happen and it is okay and nobody is brought to book. That our leaders who are meant to protect us, murder our people in a manner so wanton, and then we look on like it's business as usual. So we are celebrating that our presidential candidate is out, but then again, we are still very disturbed, we are still very concerned, and we'll be letting you know the steps we are going to be taking to make sure that this does not become a thing to be forgotten about. It's not business as usual when over 30 people get murdered and dozens get injured and all of that. All right, we'll now let our presidential candidate, now a free man mu Luganda bannaye. Okay, olunaku olwaleero tuli basanyufu ng'aba NUP era twagala okwebaza ttiimu y'abaloya baffe ekulirwa Honorable Medard Lubega Sseggona Akali Amaggwa ne ttiimu yonna omulimu gwe bakoze okulaba nga presidential candidate waffe ne be bamusiba nabo bateerebwa. Mwebale nnyo bye mukoze. Naye weewaawo nga tujaguza olw'omukulembeze waffe okuteebwa, tulina ennyiike ku mitima. Kubanga tulina abantu bangi abakyasibiddwa, tulina abantu bangi abatuusiddwako ebisago, ate n'okusingira ddala tulina abantu bangi mwattu abattiddwa gavumenti ya Nakyemalira eya mwami Tibuhaburwa nga bataba na Uganda ku lwaki? Kulwokuba nga baagala Honorable Kyagulanyi, kulwokuba nga baagala nkyukakyuka. So ekikolwa kino eky'obutemu ekya gavumenti yaffe ekyabakulembeze baffe abalina atotukuuma ate nga be batutta, tetugenda kukireka kibeere just bwe kityo. Era tujja banga tubategeeza ng'ekibiina biki bye tugenda okukola okulaba nti abakoze ebikolwa bino eby'obumenyi bw'amateeka ku bannayuganda, abakoze effujjo ku bannayuganda bavunaanibwa nga bwe kirina okubeera. Let's now hear from our presidential candidate, the Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Thank you very much, Joel. Thank you very much, Councillor Sseggona. For starters, I want to extend appreciation to the team for fighting tooth and nail to see that I get my now temporary freedom. While I'm out and while I'm happy that I can connect with friends and family, this is no happy day. We mourn the death of more than 29 innocent, more than 37. I've learned that more than 37 people were murdered in cold blood. I've learned that over 500 were arrested, many are nursing wounds, and indeed, many of them are still incarcerated. We condemn that. We were brutally arrested from Luka, tortured, pepper sprayed, beaten, and incarcerated in Narufenya. This was, in my opinion, meant to break our resolve. But I have news for you, Mr. Museveni, and all those that work to sustain your dictatorship. We cannot be broken. You can imprison our bodies, you can tear gas and pepper spray our bodies, but you cannot touch our souls. We are not going to stop fighting for a better Uganda. We continue to condole with the families of the brothers and sisters that have been murdered by this murderous regime. We stand with you. We shall address the nation tomorrow about the way forward. Otherwise, we are not giving up. We continue to seek for freedom, and we shall get our freedom. To the people of Uganda, do not give up. They cannot kill us all. We are not slaves. We are going to get our freedom, and that will be soon. Thank you. Mpozi mu Luganda, njagala okwebaza tiimu yaffe, tiimu y'abaloya baffe, ne bannaffe abayimiriddewo, ne mmwe bannamawulire abafubye okutuusa amawulire ku bannayuganda mwenna. Newankubadde nze ne bannange babadde batusibye tuteereddwa, olunaku lwaleero si lwa kujaguza. Tetusobola kujaguza nga tumanyi nga bwe ntegedde nti bannayuganda bannaffe abasukka 37 baatemuddwa nga tebalina musango, nga batemulwa abo abantu betusasula okubakuuma. Tetusobola kujaguza nga bannayuganda abasukka 15,000 bakwatiddwa, bangi nnyo bakyali mu makomera. Tetusobola kujaguza ng'ensi eri bwetyo. So newankubadde nfunye eddembe lyange akaseera kano, naye
twongera obategeeza nti tetugenda kuwanika, tesobola kulemesebwa. Ekomera, pepper spray, tear gas tebisobola tumala mu maanyi kuyayanira Uganda eyo gye tumanyi, gye tusaanira, gye tumanyi, gye tujja okufuna. Nyongera okutegeeza Mwami Museveni n'abo abamukolera nti tetuli baddu bammwe, tetuli baddu bo. Entebe eyo gy'otuddemu, gy'okozesa okutemula Bannayuganda, gy'okozesa okutulugunya Bannayuganda, entebe siiyo, entebe Abannayuganda ate bagenda gikugobamu mu kiseera ekyamangu ddala. Olunaku lw'enkya tujja kuvayo tutegeeze ensi ekigenda mu maaso, naye njagala okwebaza Bannayuganda bonna bonna abaaganye okubeera abaddu. Obubaka bwange gye muli nti tewali agenda bataasa okujjako mmwe kennyini. Eno ensonga teri ku Kyagulanyi eka, teri kufe opposition feka, wabula buli Munnayuganda ayagala enkyukakyuka, buli Munnayuganda ayagala okweyagalira mu nsi ye, buli Munnayuganda yagaana okubeera omuddu. Tukyali b'amaanyi, ekkomera teritumaze mmanyi, teritugonzeza. Basobola okusiba emibiri gyaffe, basobola ogikuba tear gas, basobola n'ogitta, ne tebasobola kukwata ku myoyo gyaffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, Mukama abampeera omukisa. Ndowooza ne bwatema. Yangu tutina mkungu.